N'aba Rise and Shine Entinda nabo bayitidde waggulu era bajaganyiza. Omukulu w'essomero lino ayogedde ku ngeri abayizi gye bayiseemu. Abaana baffe bonna abasinga bonna bakoze bulungi nnyo. Era okusinziira ku grading empya eya new curriculum, grading abaana okuva ku A paka ku E. Abaffe bonna abasinga bafunye okuva ku A paka ku C. Teri mwana yenna eyafunye max oba results ezisukka ku C. Era ekyo tukyebaliza nnyo ddala Katonda. Abayizi beebazizza Katonda bazadde baabwe wamu n'abasomesa ku kkula lye batuuseeko. And for that I would love to thank my school and all the teachers that helped us. Well, I want to thank God for this performance that I got today, my parents that paid my school fees, our teachers, the administration, and my friends who have been discussing the work. We all know waking up at 5 a.m., sleeping at 11, 9 p.m. has not been a very simple thing, most especially for us who are in the new curriculum, who actually thought it was really necessary for us to rest because definitely we thought it was simple. Nja kusooka ddala kwebaza abasomesa bange abambeereddewo n'ensoma bulungi n'ensobola okuyita kubanga tekibadde kyangu byempiseemu okusoma kale okutwaliza awamu nga badde maanyi gaabwe. Nebaza bazadde bange abansasulidde fees. And I actually didn't expect the results that I got. I had difficulties in most subjects, especially the science subjects, but I didn't expect what I got. And I'm actually grateful that I got A's and B's and some C's, but I'm actually grateful to God that I passed. And Bya Robert Mutebi, Eric Yiga ne Ora Gabudiel, Salt TV Omunyo.